webale nnyo Olivia Namulindo nate n'omukisa guno ogw'okututwala maaso n'amasunsule kono okutwala omukisa okubaganya ebirowoozo ku mbeera ezigenda maaso mu ggwanga naddala ez'ebyobufuzi. Tunajjukirwa nti jjoli abalamu wabadde mbeera ya kayisanyo ekiro ekyakeesezza olunaku omukulembeze w'eggwanga lwe yaliriddeko emiggo egyabadde gifumbekedde mu kibuga Kampala ku bantu ab'enjawulo ng'ebitongole by'okwerinda bitabuse bikuba bantu miggo. Wabula mu kiseera kino mu studio za WBS TV tukyazizza omubaka wa Nakaseke yamambuka omubaka Lutamaguzi Semakula abangi gwe bamanyinga eddoboozi lya Nakaseke. Wabula nga mu kiseera kino yakyusa enjogera kati Lutamaguzi Semakula eddoboozi lya Munnayuganda kuba ali mu lukiiko lw'eggwanga lukulu gy'agenda okusinziira okubaganya ebirowoozo. Omubaka atusanyusa okulaba ku lutimbe gaggadde. Nange nsanyuse nnyo okubalaba era kubasisinkana ku WBS TV yaffe eweereza eby'ensonga. Nsooka okubeebaza nnyo omanye ennaku zino investments mu media si nnyangu okusustaininga, naye mubaddewo ne mutusomesa ne mutulaga ekkubo. Si ffeffekka bannabyabufuzi naye abasuubuzi ab'ebyemizannyo. Ntera nnyo okubalaba amawulire gammwe, omuwala ono atera okusoma amawulire ng'ayambadde boarding ansanyusa nnyo. Naawe ssebo n'enkulaba n'abalala ne ttiimu y'abanno abaleeta ebyemizannyo nabikino. Olwekyo tubeebaza olwa commitment kubanga eno media muba musayinize contract ebeera silent contract n'ababalaba mwe muba temugiraba naye yebeerawo contract. Era bwe nzirayo ewaka nensanga nga WBS teriiko nga nze okulaba mawulire nyomba naye gwe tokimanya nti nina nammwe contract era na nyomba yadde muba temuliiwo nekiraga obwesige bwe mulina. Nsanyuse nange okubeera wano ng'era bagambye nze Lutamaguzi Semakula Paulo Kasano omubaka akiikirira Nakaseke y'Amaserengeta. Mbakulisaayo nnyo mikwano gyaffe abaabadde Kololo naye ssebo mukama we mukulayira. Nange ngenda kulayira ku lunaku lwokubiri ku ssaawa 8 era okuva ewaffe Nakaseke okuva ssaawa 8 paka nkeera lugenda kuba lunaku lukulu. Yenjawulo eriwo nti mu constituency yange Nakaseke okuva ku ssaawa 8 si lunaku lwonna. Omubaka kyagala ogamba abantu b'e Nakaseke bonna bakuba obululu luyinza kuba olunaku lukulu nga kalenda ya Uganda. Anti nkugambye buli muntu abeera n'ebiseera bye eby'ennaku enkulu si lunaku lwonna naye nkugambye okuva ssaawa 8 nga bandayiza abantu baba bamaze okukola ebyabwe. Ffe tugiyita public holiday okuva ku ssaawa 8. Tekyetaagisa kulumyusa, osobola okulumyusa mu mutima gwo ne mu kitundu. Era abantu babanga activities z'omukyalo kuba ssaawa 8 abantu babeerawo ku byakulima nga bw'omanyi era ebyalo amakolero matono abantu baba bawumuddeko. N'olwekyo ligenda kubaganda. Era nga mbeebaza nnyo abantu beewaffe Nakaseke abaamala ebiseera byabwe ne bajja ne bannonda. Mbasuubiza nti omulundi guno tugenda kubeera bakozi si kwogera bwogezi. Mbaka buli muntu yenna alayira omukulembeze w'eggwanga wamulayi bwe yayogedde mu kulayira kwe nti omulundi guno ekisanja ekyokutaano agenda kukimala mu kukola nakulwanyisa buli bwanguzi. Ebbanga lyonna ajja ayogera ensonga eyo gwe abantu b'e Nakaseke tobasuubize kola nomaliza nga ate obajje mu kukola. Anti kati yo omukulembeze w'eggwanga ebigambo bye byayogedde abadde nga byayogera ate era nze ngamba abantu nti ebyo bigambo bye bya bufuzi kubanga ffe waliwo ebigambo by'obufuzi ne bye tuyita reality amazima. Naye waliwo w'oyogera ebigambo ebyobufuzi okusobola okubisaawo embeera oba okusanyusa abo ababa baliwo naye nga naawe ng'okiraba nga bwe bakugamba nti no nti ngenda kukolera ekintu kino olinakuwa specific period of time naye nga naawe olaba n'obudde bw'omuwadde bubadde buwanvuko nga takikoze. Naye nze ekyeŋŋambira abantu baffe naddala ab'omu byalo kubanga tuludde nnyo mu byobufuzi ne bannabyabufuzi boogera nnyo ebigambo ebiri political so biri ebiri reality kubanga abantu tuganya babuulira amazima. Abantu baagala nnyo okusanyusibwa olw'ebigambo era ensonga lwaki ffe tukubiriza abantu baffe naddala ababeera mu byalo mukole mulime bino ebyobufuzi bye muwulira mutwale nga akaseera katono nnyo. Waliwo ekigambo to hear and listen. Hear them but don't listen. Mubawulire naye mwe mukole ebyammwe ebikola ki ebinaabayamba. Awo wenyini we twagala okutandikira twagala otunyonyola embeera kakati wabadde wakabinkano w'okulonda amukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu. Embeera yali wakati w'omubaka Rebecca Litwala Kadaga ne yali omumyuka we Jacob Olanya okutuuka mu kibiina kyabwe obaolyawo baatuuka ku nzikiriziganya. Kadaga n'amaliriza nga ayiseewo bulambalamba Olanya n'addayo ku kifo ky'abadde aliko ebbanga lyonna. Kati embeera yali wakati w'omubaka Muhammad Nsereko w'amasekkati g'ekibuga Kampala ne Jacob Olanya era ndabyeko awo nga kubeera n'akasimu akuli bukiika ayagala kalulu. Gwe bw'oba otunuddeko mu bwangu mu bigambo bitono nze omukulu Olanya abadde akuba essimu era obwedda aweereza message nyingi eri ffe
nze namuzeemu nti tasobola kubeera mubaka wange, nze njagala omuntu ali independent. Ku mulundi guno okwawukanako n'okulonda kuli okulala okubaddewo, State House yebadde ng'eragira nti ono gwe tuleese oba executive nti ono gwe tulonze, naye ffe tugenda kuleeta kuba twabagambye nti eno palamenti yaffe egenda kuba yanjawulo nnyo, si eri ey'abantu abakuba compromised abayitibwa ne balagira obulagizi, kubanga ffe tulondebwa abantu ne tujja mu house nga twetegerera. Eri house ebaddengawo ey'okutegerera abantu nti ono State House gwe bategeredde gwerese. Omulundi guno nebaza nnyo ababaka bannange bonna abazze mu house. Twasazeewo okulonda deputy speaker waffe. Luli twali ku Kadaaga ne tugamba ffe tuli opposition n'aba NRM ne tukkaanya nti omuntu asobola okusteeringa house alina competence, alina experience, atakaluubiriza kuba speaker ajja kuba Right Honorable Speaker Kadaaga. Era yali badde takomawo ku pressure gye baamuteekako, kuba buli lupapula lw'amawulire wasomanga n'abamawulire emikutu egisinga gyonna nga gikulaga nti Kadaaga is too weak to survive. Naye olw'amaanyi gaffe ffe twamugamba ffe balonzi, ffe bakaridinaali b'e Vatikano y'ebyobufuzi, era ffe tugenda okulonda paapa. Era ne tugamba abantu nti mwe temufaayo kubanga ne wakubadde bapapa batuula bangi wali okulonda, bakaridinaali batuula bangi okulonda paapa, waliwo paapa karidinaali abeera ow'enkizo. Ne tugamba nti ono Kadaaga ono tubuzaako obubuza kulaba mukka nga gunyooka. Era ekiseera kyatuuka omukka omweru ne gujja. Enduulu ne zivuga n'ababadde bamuwalampa ennyo abakolanga ki ne bagamba nti oyo alondeddwa awandiddwako ki Eddusu. Kakati Omubaka Nsereko ali. Kakati ono Nsereko ye tumwebaza kubanga luli wabaddengawo ekyejo nga bagamba State House eyo gwesindise. Naye olwanya olw'ebigambo bye yayogera ennyo kuba yateekako nnyo Kadaaga akazito. N'ayogera ebigambo bingi ng'akozesa ab'amawulire n'ekirala n'alaga nnyo nti no w'amaanyi kubanga bw'otoyogera tewejjusa. Bano aba State House abaamukozesanga ne bamuabandoninga after some time nga bw'omanyi kati politics aliwo wakozesa. Oli bw'amala okukozesa you become a conduit. Wamala okukozesa ng'akwabandoninga mu kaseera akazibu ennyo. Kati abadde ng'amanyidde eri gundi yaabwe y'emabega nti bwe bakulonda nti oli presentinga party biba biwedde. Ku mulundi guno omuzannyo gwakyuse. Twagambye ne tugamba nti oyo ye party gwereese nti oba party NRM gwereese house eri independent from the executive. Legislature eri independent, judiciary eri independent, ne executive ziri independent. N'olwekyo fenga house ekola amateeka tugenda kwerondera speaker waffe oba oli State House gwereese we don't care. Ogenda kumulondanga gwe omubaka w'e Nakaseke oba parliament gweyogerera n'ababaka. Politics is about persuasion. Tumaze okupaswedinga abalala ffe tuli ba minority aba opposition. Nze ndi wa DP for example. Right Honorable Deputy Speaker Nsereko gwe tulabe yawandiddwako eddusu ku babaka wa independent. Kati abe NRM tuba persuadinze ne tubagamba it's not about being NRM to steer the house. It's about being competent. Ono gwe tuleeta nga bw'owulira ekigambo ekiri independent twetaaga deputy speaker ali independent atajja consultinga nga State House buli kiseera atajja kuyisanga mateeka kubanga buli naku abantu baddenga batuyisaamu amaaso nti abo ababaka ba palamenti bayisaayisa ebiteekateeka naye ffe bava ku mulamu abaabalonda kati ne tugamba katusindikeyo Nsereko ono omwana wa mu okusalawo kwamwe mwasazeewo omubaka Nsereko mwazeeke majority mangu nnyo nga tuvudde awo. President Museveni yalayidde sabbiiti ewedde n'agamba abazungu nti nze ekkooti y'ensi yonna ICC nagijja mudde obwesige era ensonga lwaki Africa tetukyagikkiririzaamu. Kino ne yabyogedde oluvannyuma lw'okwanjula omukulembeze w'eggwanga erya Sudan n'eya Khartoum. Ebigambo ebyo mu bwangu bw'ekitalo obyogerako. Ebigambo bya President Museveni byebyo. Ffe tutunuulira ggwanga tetutunuulira ngaye kuba Uganda ejja kubaawo yajja genda. Kasita akulaze nti nno kati abazungu abatadde agenze mu East mu ba communist aba China yakulaga nti democracy Uganda gweyagala ali very expensive gyali. Democracy abazungu bamusaba ali very expensive. Kati ayagala genda eri mu ba China abakiririza mu kukuutiza zisemateeka, aba China abakiririza okusiba bovuganya nabo bamulaze challenge. Abavudde Kenya abaliko abakulembeze be Tanzania bazze basatu. Mwinyi yazze nono munne ono aliko kati afuga Magufuli. Nono omulala Magufuli gwe yaddira mu bigere bazze basatu bajjidde kunyonyeemu era obwedda bonna basharinga bonna nga basajja naye gwe ng'omuntu gw'ovuganyiza naye omusibidde eri Karamoja ng'ashuminga nti eggwanga yafuuka property yo
ne banaba tono. I saw so many people abantu ababaweddemu essuubi babayita batya mu Lungereza benalabye bamwetoolodde desperate abaweddemu abali hopeless nalabye omanyi olumu etugamba hopeless amu bakiyita kivumu nalabye abantu abali hopeless nga bazze okukima omuceere balwanira obucupa bwa soda naye nga tebaprojectinga future yaabwe eryeti awo nasobola ovuma abazungu n'ekimanye talina wajja ssente zisaseeninga ggwanga ne projects zetulina nga zikaluma zaani zonna ziri ku donation gwogenze weewoze mu buli ggwanga bannansi bonna tewaliwo project zooteekawo zisustaininga kuba amawanga gonna gakola investments naye gwe omulimu gwonga Uganda kusolooza bannansi ne baloko investors ababadde bemwali taddemu nnyo amaanyi kubanga amawanga gonna gatera nnyo okupromotinga baloko investors n'ogamba nti yadde olina ebbanja tusobola okuwa waiver oba ne tukwenkizemputinga kubanga gavumenti tezigwa ne tugamba nti olw'okuba employinga abantu bangi ng'ate okola ku lwa Uganda bwe tukusonye naye gwe baloko investor bonna obasaanyizaawo otiitiibya bagwira kati eggwanga liringa eryafuuka ery'Abachina swamps zonna oziwadde Abachina ebibiro obiwadde Abachina amakolero gonna ogawadde Abachina amabanka oleese g'Abachina bano baloko investors bonna toyagala kubalabako bonna obasaanyawo n'olwekyo ebyo osobola okubyogera in a shorter period of time n'asanyusa abababazi be bawadde omutwalo gumu n'ekitundu okubalinyisa okubaasa okugenda ekkololo naye gwe tunuulira mu long term results ezigenda okubeewa mu Uganda n'olwekyo ebigambo yabyogedde se mukama wange era n'abalaga n'ennyonyi nga bwe yazigize mu bbanga nga zijjaawo naye gwe munansi kiki kyofunamu weewaawo awo wennyini ya ambassador Bruce Watton ku lw'ekitebe ky'Amerika ate nga yakiikiridde President Obama ku mikolo egy'okulayira we yasinzidde n'ategeeza nti boyo ng'eggwanga lya Amerika bateeka emitwalo gya $1 million egiwerera ddala 5 wano mu ggwanga Uganda naddala ku nsonga z'ebyobulamu so ne bakkiriza nti bo ng'eggwanga lya Amerika ekitiibwa bakiyisa mu mawanga so si gavumenti eziba ziri mu buyinza ekyo asobola okujabulajabula manyi kibabadde bategeeza mwami Lutamaguzi ku nsonga eddirira nga tunatera okutuuka ku ntandikwa y'enkomerero President yagambye nti amaanyi agenda gateeka ku buli bw'enguzi n'okukola ennyo okulanga Uganda ekula omubaka agenda mu paalamenti eno ey'e10 ebintu biraye tebitambula bulungi awo wennyini oba osinzira you can't have the same government the same people and expect different results mu Luganda kikyogeza okutegeeza tosobola kubeera n'abantu be bamu ne gavumenti yemu n'osuubira ekyenjawulo bino babyogerako bwogezi gwe weebuuze baani ttiimu kijana akola nayo abo bayogerako okulwanyisa obuli bw'enguzi bo bennyini be bali obuli bw'enguzi era ogenda okulaba ne baminisita abali b'enguzi nga badda agenda kubazza why kubanga ffe wano bannansi batutwala ng'ebiwuka ebitaluma oli najja akuleetera nga bwe walaba ssente z'abasajja balaba ze baalya n'okwata ssente n'oziwa omuntu omu billions zojje mu bannansi ng'obakenenuddemu ng'obanyuunyuuta n'oziwa omuntu omu basajja balaba nze nkuwa ekyokulabirako abaatwala ssente z'abasajja balaba agenda kubaza mu gavumenti watch the space ne ffe president okwogerangako obwogezi obuli bw'enguzi ffe tumubuuza onoobulwanyisa otya how Sate yazo oyogerako bwogezi ababbi obakubisa mizingoonyo obakubisako buzingoonyo nga bwoba weeweeta ngeno bannansi structures zonna zifa n'olaba amakubo ge mukola gamala myaka 3 gonna ne gafa n'olaba biddamuzi kati olaba kino kiddamu kye beewoleddeko ssente nnyingi kikaluma bagenzo kikeberanga kyonna kyatise yatise naye nga abaakola ddiiru ba mu State House banene ono alina okulyako n'oli alina okulyako ffe tetufaayo kasita bannansi be balisasula ebiseera ebijja n'olwekyo obuli bw'enguzi si asobola obbulwanyisa kati omubuuza ttiimu ki mwalokose tebannaba kulokoka ttiimu ki wafunyeyo abaavudde mu gulu abagenda okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga you are the same people ng'era batugamba wano nti gwe tosobola kwogera ku buli bwanguzi waliwo omusajja omu gwe baatwala mu kooti omuli w'enguzi n'aboggola nti gwe mwali luddawa nga tulwana mu nsiko kati era abalwana mu nsiko bwe bakyaliwo bakyalya ku nsolo yaabwe Uganda kuba Uganda bagituuma nsolo yaabwe n'olwekyo bino okwogera nti bagenda kulwanyisa buli bwanguzi abavubuka ennaku ze bakuyita kulya malawundi mu bigambo kubanga tewaliwo njawulo gye basobola kukola Nakaseke y'Amaserengeta kagezaako okutaanya ku bigambo ebyageddwa omukulembeze w'eggwanga ng'alayizibwa okutwala ekisanja ekyokutaano eky'eggwanga lya Uganda nga tumaliriza twagala owe omuntu kyaba akusuubiramu ne paalamenti eno ey'ekkumi erimu abasajja embaggubaggu abatazikizibwanga muliro kakati abantu baffe abatulaba abalaba WBS tulina omukisa mubi nti tusuubiza ebintu bingi naye nange siri Yesu yakola ebyamagero bingi mu kaseera akatono ennyo mwemmwe mu sensi yammwe otuuka mu byalo tekyaliyo gavumenti
gavumenti zikoma Kampala tewali nti NRM bwafuga oba wa DP wafuga ffenna tubonaabona kyeki mugenda bwe twabagamba nti omusiisi w'ensenene bw'aba asiika ensenene yamukaluubiriza ng'agikwata n'emulinyisa ne ku maggwa n'ensenene yamugondedde ng'agikwata n'eteenyeenya namu zonna asiika lumu tatunulayo kati omusiisi akutta omulawo gwe yawazanga abeewo ne bakwambaza kitisaati ekiriko bonna bagagwale naye ng'obwavu obuli ewammwe buyitirivu naawe yagambanga nti kuluna agenda naye n'otateekamu efforts kukugenda kwe ffenna omusiisi akutta omulawo asiika olunaku lwaleero mututunuulidde ffe ng'ababaka ba paalamenti nze mumpita yezu nti akola ebyamagero ebyenjawulo n'olwekyo mbeebaza okulaba WBS naye ng'era ffe bwe tuli bannaffe tujja bagamba we will try our best olwaleero tuyinza okuba ng'emabegako eri biganye naye nga Yesu bwe yasisinkana abasajja abaali bamaze ebiro nga bavuba ba Simoni Peetero n'abagamba nti ku mulundi guno mu kifo kyekimu nti muzeeyo emitego gyammwe laba bwe baateekayo ku mulundi ogwo mu kifo kyekimu gye baamala ebiro nga tebakwasa ne bakwasa bingi naffe ku mulundi guno katugezeeko nga bwe tubagamba katuteekeyo ku bitego byaffe mu paalamenti osanga omukama anaatusasira tukweyaza nnyo omulabi w'olutimbe gagadde olwa WBS TV embaka Lutamaguzi Makula Paul Kasana eddoboozi lya Nakaseke ey'Amaserengeta nze Kaweesa Lubwama Olivia Namulindo atwale maaso n'amasunsule tukweyanziza Katonda akukuume amiina